saidi eri gitwagala okugoba teriiyo kipya. Tukimanyi bulungi eri waliyo amagye, tukimanyi bulungi waliyo obubbi, waliyo okwerangirira. Tewali kigenda sukka ku ekyo, tekiriiwo. Eno gw'oyina ekipya awo we wakufuula ow'amaanyi. Ka 2021 gw'oyina ekipya, gw'oyina takitiika empya wekka, saidi eri teriiyo kipya. Gwe kimbuulire. That's how lucky we are. Ogwo gwe mukisa gwe tuyina. Ffe tuyina ekipya. Tekibangawo mu kalulu k'e Uganda. Bannayuganda tebakubanga kalulu ne bawakanya bivuddemu mu ngeri y'okuwakana, mu ngeri y'okwekyanga. Tekibangawo. Bukyanga Uganda ebaawo betandika kulonda. Tekibangawo. Ekyo kipya mu byafaayo bya Uganda oba mu byobufuzi by'eggwanga. Tulaba nti olirako ekimala. Eri teri kipya. Eri waliyo amagye nga bwe babadde bagayiwa ebbanga lyonna. Eri waliyo obubbi nga bwe babadde babba ebbanga lyonna. Eri waliyo okwerangirira nga bwe babadde beerangirira ebbanga lyonna. Tolina kyogenda stopping eri. Wabula eno yoyinayo ekipya. Eno oyinayo okuba akalulu n'okwekyanga. Teriyo dictator yali asimatuse stage eyo mu byafaayo. Si bya Uganda byokka, bya nsi yonna. Teriyo dictator yali asimatuse stage eyo ey'abantu okuwakana oba kye bayita raise up. Teriyo dictator yali asimatuseewaawo. Olaba omukisa gwe muyina. Omukisa gwe muyina gwa mbizi kusanga musiraamu. Tesuubira girya enigina buniginyi neyitawo naye esanga omukatuliki misinde. Okategedde omukisa gwe muyina gwa mbizi kusanga musiraamu shehi. Anti ye yagidduka asitagafulula misinde. Naye omukatuliki agoba ngobe alaba nnyama. Aba alaba nnyama misinde. Nga nako katekako. Ne wano kabaka nigina buniginyi seka yadduka. Ante bakabagana asitagafulula misinde ye yadduka. Akakulu konga kabigula. Segera mukatuliki ng'obigulirawa. Sanze omukatuliki ng'obigula misinde yabala banyama. Kati gwe mukisa gwe tuyina mbizi kusanga musiraamu. Kyekyo mujja kiwulira tulina kyakukola. Kyekyo. Okategedde. That's how lucky we are. We have a new strategy. Etabangawo. Ate iyo strategy ekoze wakati nga tugipulichinga tugirabyeko practically. Tugirabyeko Venezuela bakuba kalune bekyanga government negenda. Tugirabye Senegal bakuba kalune bekyanga government negenda. Tugirabye Mozambique bakuba kalune bekyanga government negenda. Eyengeri yo kama 7 jasono genda munga mwe mufunamu. Bine byasima bawambye simanya bewambye sima bannayuganda twekalaka asekati Museveni agende encha oyo gasiya. Labano swayibu mbwekeza mpo za mbizi zoka. Teka ugwe chicho nze ntaddewo mbizi gwe musiramu teka we chicho. What are you talking about? Oyaga atika kyoga kumala ko dembe lyange lyabwe bange tulana kufuna dembe lyafu kati nawe oyaga kulimala ko lyange. Nze wentadde kyange nawe teka we chicho. As simple as eating fried gundi. Katabalwa. Gujwa bange kizapo wezetera zijirawo. Tuwa bange tuddewo bulungi nnyo. Oyinayo seka gwa yo sanzega goba kabizi omuyinayo. Tebadduka nziruke. Asitagafulula nayiteri ne kayite eno. Tuwa bange kizapo tuli yadawe kutenyini kyempulichinga. Soko ogule kizapo gyendese ne wetuddo nebazi bwebazi. Tabannono. Oza byangu okuleta kizapo ngetula kunyi wa abantu wenyini ku kintu kyoyogera. Si kyangu naye tuddewo gwe wali omulabyewa. Mujja kiwuya wuno wano. Osoko okwelija kumbizi mbogigobe. Todduka nziruke. Naye omukatuliki alaba kanyama gudu anti bakabagana asitagafulula. Segera ekizapo tulidde ddala mu kintu kyempuliiki nga kyennyini tuli ba mukisa nnyo ng'embizi eyita ku muzikiti oba eyita ku seeka. Tesuubira kugirya enigina buniginyi bakabagana. Tikalimu ati mutemulabanga ekintu kya
Manna ndabedanga ekintu kyangu nnyo nabagamba mwabagamba tetumanyi Museveni nga yageragenda mu mugobo omujega. Museveni alina kugendera mu protest vote agendera ku raise up naye raise up eya ballot ey'okuwakana nga mulina kyemukileyimingako si bino byakuwakana buwakanyi mbwanita amango masirizaini bannayuganda enaafu zenaafu Museveni must go yogasiya naawe bwamala okugenda oteeke waani era agenda okuddawo ali mu system yennyini ate gyoyagala oyiwa olwo oba ovudde mu buwambe. What are you talking about? The thing is easy nnyo. Okategedde wa Maswayibu. As cheap as eating that. Kumwana anganya okwogera akantu kange kati mpuyanga n'olulimi lwesiba ono Swayibu. Olaba omazeeko eddembe lyange. Kikirimu ati yenna. Temuli ati yenna. Tuli ba mukisa. Kubanga eri sayidi terina kipya. Kipya ki? Kutusiba nga diro atatusiba. Kututta diro atatutta. Kutuwamba diro atatuwamba. Kuyiwa maje diro atagayiwa. Kubba diro atabba. Kwerangirira diro aterangirira. Buli ekiri eri tukimanyi. Tewali kipya. Eno ye wali ekipya. Eno waliyo oku eki. Eno tugenda gatta ku kiribadde tukola kuba ekikadde ekiri eno kulonda. Tubadde nga tulonda ebbanga lyonna. Ekyo kikadde. Ekyo kikola mawulire. Wabula okwerangirira oba okuwakana oba okwekyanga tetukikolangako. Kipya. Kyova tukipreachinga paka nakati. Kubanga we have to sensitize our people. Tulina bateekateeka kibeera automatic. Ajja kujjako internet. Tulaba nti byonna oyogera byali bibaddewo. Tulaba nti byonna byogeramu bipya. Manya bikadde. Museveni ayinza okujjako internet diri atagijja ngera bwe yagijjako. Kati ekyo kipya. Esther agambe as simple as eating matooke. Okategedde. Wino ogamba otyambwa ggwe. Mutapinga sikulini banenga sinabayo share bano bakongo musharinga live gasiya bulolo message etambule oba namwe mwagala gula bugali nga banafa abamu yokutambuza message obwongo bugenda kugula bizindalo simanya njukunju simanya kufuna kagali musharinga live mbwa mmwe ze wano share mbanziraba siraba tewali share neji nemu mwagala namwe gula bugali omukulembeze waffe yabagambye bw'osanga message yonna ng'egattako kyeyalinga kyemugamba temwakiwulidde ndaba wano Esther kyeyalinze naye nga nze nga tebandaga wano wano oluli nali nga ndabawo sheya wano